mawulire gagano gava mu palamenti zake Fulansisono bamugobye kyannaku abadde kamishona mu palamenti yaffe bamuggyemu bwesige mu ngeri y'ekiralu twewuunyiza nnyo ddala okugobwa kwa zake kyatukubye n'ensisi ey'amaanyi nnyo ddala Honorable Abudu Katuntu yatabuse nakulembera eddimu ery'okugoba zake tewabadde bwenkanya bakoze bya kiralu palamenti n'eriwo amakulu poteya ebintu biserebwa amafuta ga bbeeyi sabuni n'omucere byonna byalinnya nnyo mu kifo ky'okutesa ebiyamba ensi yaffe mutesa byakugoba zake mu palamenti tubaniriza ku kintu kya Bizonto eky'olunaku olwaleero nga kino kyakugoba Honorable Francis Zake ku bwa kamishona bannange ebitasoboka walala bisoboka wano munda mu ggwanga Uganda tuwagira banafu abakatagira property consultants basangibwa Walusubi wali eri ku luguudo lw'Ejjinja gwe genda bwoti okopye namawujjolo bwoti katawuna akaddako ke bayita Walusubi bona atuukaawo buuza abakatagira be baliwa bali ku kizimbe kinene nnyo kiwanvu era kyekiriwo kyokka bagambe oyagala ki oyagala poloti genda bagikuwe ekyapa bakikuwa mu bwangu oyagala motoka mpya oba etambuddeko oyagala nyumba ewedde genda banafu abakatagira property consultants balina ettaka lya Gonjo Teka Farm nga nnungi kugambye ebifo byabwe birungi birimu amazzi oyagala kulunda beeyune munnange ate era tukanjira banafu aba brand shoppers bali wali eri tebali wala nnyo gwekeera ku makya simbula wano ogambe nti bannange ŋŋenda wa tingenda kabalagala mba brand shoppers bali awo opposite American Embassy bajja kuwa buli kyoyagala oyagala engoye z'abaana eziri ku oligino oyagala kusuubula nnyingi oba oyagala kusuubulayo kamukamu genda bazikuwe nga ziri mu oligino gw'omukyala ayagala okunyuma gomesi oligino genda banafu aba brand shoppers bajja kuwa gomesi ennungi gwayagala engato ey'obwa serebu ziri ez'abadde zonna bazirira genda bajja kwanguyiza kugamba bayita aba brand shoppers abalina eby'omulembe genda kabalagala opposite American Embassy okulira na Tripati Mazima Mall bajja kuwa kyowulira nga kyewetaga ife banywi Bizonto nga n'omukutu gaffe guyitibwa New Bizonto genda yiwaka gyali fe tuteekayo waka teri kuzikiza ekyo nammwe mukimanyi Facebook page yaffe eyitibwa New Bizonto jjajja bwatonyenyamu obalage nti wooli ababadde babuuza Lady Zonto waffe bambi mukosefu muuko mulwadde wiiki eno yonna ne anytime ajja kubanga atwegatta kola babwe tudigidala babwe tudalya amaanyi tugeewulira tugalina tumenyeka teri kuzikiza Bizonto makowoola Bizonto yaga Zonto ate muli happy ebintu byatabuse Uganda mugiraba Uganda ekaabya babadde tuli awo amawulire nga cyu omubaka wa palamenti munnakibiina kya Nuupu akyekerera abantu abamityana municipality agobedde ku bwakamisona mu palamenti yaffe okugobwa kwa Zake wava ku bubaka buli bwe bagamba munno yejabusa ku mukutu gwe ogwa Twitter saako Facebook ye obubaka buneno abaabulabako bagamba obwali bunyomoola mukyala Amongi ono era mu bwangu ddala akakiiko ka palamenti akakwata ku by'empisa kategeka akalulu balabe nga bagoba omubaka Zaake ono ave kakiiko kano akaddukanya palamenti byagenza okuggwa ng'agobeddwa bulungi kale ng'owulira mutulina palamenti Uganda mugiraba n'okunyiraba tugiraba bulungi awo we tutuuse palamenti y'amaanyi waliwo eyeebuuza Zake Francis bamugobye mu palamenti ansi eryemu nti nedda tebamugobye mu palamenti naye bamugye mu kifo kyabadde atuulako bulijjo y'omu ku bakamishona abavunaanyizibwa ennyo ku mirimu gyonna egya palamenti okugeza tugambe kulongoosa palamenti kugissaako langi okutuusa amadirisa kuddaabiriza biyiga ebyo oba kaabuyonjo eyo palamenti erimu amazzi oba teriimu mmere n'ebintu ebirala ebitambuza emirimu egya palamenti Zake kwabadde atuula kati bamugobye takyatuulako yadde yasigaza bwa MP just MP olutalo lwonna lwatandika bwe ruti awo lwatuuka ng'amawanga gonna agali mu East Africa gategeka emizannyo mu kibuga Arusha ekya Tanzania ba MPs bonna abaami n'abakyala bayitibwa bulungi okugenda okwetabamu Uganda yatwala ne Kenya n'eleeta Rwanda yaleeta Tanzania nayo okwo n'amawanga amalala ne Sudan yaliko kati olunaku olwo lwali lwakweragako nga buli MP alaga kyalinawo asobola okubaka asobola volleyball ayasobola basketball aba netball abadduka liire n'abadduka emingi bonna bayolesa era byanyuma nnyo kati Uganda yafene nnungi yakola bulungi nnyo nnyo naddala mu misinde twafuna n'omudaali gunendo Honorable Zake Francis yakutuwangulidde obugalo bwa Zake kati deputy speaker mukyala Amongi mu kifo ky'okusanyuka olw'obuwanguzi obwo Zake bwe yaleeta ate yadda mu kuduula Amongi yagamba esene esobera abantu basobera omuntu eyagamba nti bamukuba bubi nnyo ne bamumenya ennyingo
Masingo n'agenda ne mukoma ng'alaga ali bubi nnyo kyokka ate kati laba baddusa emisinde nawangula n'omudaali abantu balimba deputy speaker yalinga agamba nti ddala zaakoono tebamukubako yadde obubaka bwa Mongi bwali busoomooza nnyo ate nga bunyiiza yakiina n'asukka kati mbuzaake naye kwe kugenda ku Twitter nassaako naye obubaka obulumba Amongi wabula obubaka buno Zaake bwe yassaako mbu bwanyiiza nnyo Amongi n'atabuka bubi nnyo obwangu obw'ekitalo yayita chairman wakakiiko k'ebyempisa Abdul Katuntu balabe engeri ki gye bayinza okukolamu okubonereza zaakoono era byali bwe biti Abdul Katuntu ono yayita banne ne baleeta ekiteeso nga kiyita mu mubaka Martin Ojjala Mapinduzi ava mu mambuka eyo ng'agamba nti nno Francis Zaakoono yatyoboola nnyo Amongi era palamenti esaana ekuba akalulu ngaba MPs basalewo bulungi nnyo oba bamugyamu obwesige akalulu kasalewo oba asigalawo omwami Katuntu ng'ategeka akalulu akalulu kano ke baakubye ku Zaake kabadde kakyama nnyo nga tekategeerekeka yadde basooka kuleeta olupapula olunene ne lutambula wonna nga buli MP yenna abeera ayagadde assaako omukono nti nze simbwa ŋŋamba ŋŋamba asigale nti nze Kazibwe Bashiri ŋŋamba nti agende naye olupapula olwo lwatambula mpola okutuusa Katuntu ono lwe yateekamu amaanyi ne bategeka akalulu nga kamaanyi ddala era byagenze okuggwa ng'akalulu kano kagobye Francis Zaake owa kamisona abaabaddeyo bennyini batutegeezezza nti tiba MPs 61 tiba MPs 161 be beetabye mu kalulu akagobye Zaake 55 kwabo bagambye agende ababaka bana bokka bagambye asigale obululu bubiri bwokka obwo bwafudde abaabaddeyo bwe batugambye bwe batyo ago ga mu nkubo gatugambye bulungi nnyo bw'akalulu kano kabaddemu akantu mu buli eyalonze yafunyeeyo akantu era mbu y'ensonga lwaki ba MPs balonze mu bungi ate mu bwangu nnyo gwe sooka weebuuze nti lwaki akazaake bakakubye mangu nnyo nga waliwo akaminisita oli oligi mu muhwezi ow'obutebenkevu bwe basooka okugamba bamuggyemu obwesige kubanga mbu tasobola kuvaayo kunnyonnyola lwaki bannayuganda bangi babatulugunya nnyo n'ataleeta lipooti eraga ensonga ezo ekyo kyatambula mpola so nga kikulu nnyo kwegamba ba MPs balinga abagamba nti bannayuganda bali seefu nnyo tebalina yadde kubatulugunya wano palamenti esobera naye ekyazaake kyayanguye mangu era okukakkana nga bambi bamugobye wabula mu mateeka agafuga ensonga zino galaze bulungi nnyo kyekubire eyabaddewo nga bagoba Zaake kuwa kamisona ekitongole kyaffe ekya UCC ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya kyamayo ne kigamba nti tekirina bukakafu obanga ddala Honorable Zaake ye yawandiika obubaka obwatoboola Amongi oba bantu balala nnyo okugeza katubagambe wano ng'ajja n'omuhoozi luli twalaba obubaka bwe ku Twitter ye yennyini namugamba nti nno agenda kulekulira awumule n'amagye ebyo byali ku Twitter ye naye mbw amazima si ye yabiwandiika ku bantu balala nnyo ababissaako kati ne kuzaako ono kisoboka okuba nga si ye yabussaako tugeza bugeza naye olw'akantu kali ke baatugambye kali tiwabaddeyo akantu ke bawadde buli omu emirimu gyayanguye ne gitambula gityo eyo ye Uganda eyo ya palamenti maama Caroline afuuse ekirala mbu yagabye akantu bagobezaako ono era bamugobye ssebo Katuntu tazannya mwami Katuntu yaliwo opozitioni naye yagikoowa kati kyana kyango ebyana byengo byonna byegasse wamu nebigoba ekyana ky'empologoma ne kiva mu kibira engo etabuse kati eng'ekaaye kati jjukira Amongi oyo kyana kyangu ne Katuntu Abudulu naye kyana kyangu olaba ne munnuupu mulimu ebyana byayo Uganda zaabu awo we tutuuse Honorable Zaake waffe kusaasidde nnyo guma ebyo bibaawo ensi bwetyo ssebo naye era kale wabalaze amaanyi bwe kibanga kituufu kyokugoba batyo bakutaddemu akantu kali ekyo kinene nnyo kiraga nti oli munene tosaana era kwenyooma tukakasa bulungi luliba lumu n'ofuuka ne sipiika wano ate owa ddala naye n'obwa kamisona obadde tobusaanira osaana kubeera leader of opposition naye obwa kamisona tebulina nnyo makulu tebukulumya na mutwe ozitowa nnyo nnyo kati palamenti okumanya teswala abantu bakaaba emisolo mingi nnyo sabbuuni wa buseere n'ebizibu ebirala ebyo mwabitadde ebbali ne mudda ku Zaake twabatuma kulwana oba tuteeseza katubalinde wano 226 tali wala jja tubuulira oba twabatuma ebyo ne musibya olunaku lulamba nga mulwanyisa Zaake ne muleka minisita ndi mu muhwezi ng'ataayaaya atyo temuswala bakulu atulugunya abantu mumuleka atyo aleese omudaali okuva e Tanzania ye ne mumugoba muli baddala baaba maama Caroline olaze amaanyi go naye kadaaga yali asobola palamenti